Breaking news obunkenke bweyongedde mu State House wetwogerera saawa zineno. His Excellency Robert Kyagulanyi akyaziza abakulu bonna oba ba elders abeetolodde eggwanga lyaffe Uganda abakulira clans ez'enjawulo. Kitegeeza ki awo kawuka yakafuna obukadde obubiri mu votes ngenda kubeera nga hambukutemera maaso awo nkunyonyole ensonga lwaki obukadde obubiri bamaze dda kubeera nga butuula mu register ya EC oba gamba kino Electoral Commission. Olunaku olwaleero n'ekirala His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga akyusaamu ku programu ze ogenda kubeera nga original Kanabyombe kuleetedde mu maaso awo. King Saha omukulu basobodde kubeera nga bamusabira ba sister ne King Saha ono ayina amalala ogenda kubeera nga obinyuka obutwa bwe bamuwadde oba si butwa ogenda kubeera nga obinyuka. Video eno nga tetunaba kweyongerayo madde nsaba osoko jimpereka like ebirengeso tambuli tukira bonna bandiyegadde okumanya kweno information naddala bonna abeetolodde eggwanga lyaffe Uganda ba comrades nabo abali wabweru w'eggwanga lyaffe Uganda. Kadata ko tukyakeetaagira ddala kubanga live stream zigenda kubeera nga ziikanga amazi. Namba yange dawe CBIO 373 okunkubirako oba nonteerako ne tubeera nga tubakwasiganyiza ensonga za His Excellency Robert Kyagulanyi movement bulungi nnyo. Kale katugendere mu mukyalo ekyolunaku olwaleero. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi wali ewuwe Emagere asobodde kubeera nga akyaza abanene bonna bonna benkugambye ab'ebika. Imagine omuntu omu akyaziza abantu 5 kati waba akyaziza abantu 5 buli omu asobola okuba nga amuleetera abantu 50,000 mwabo abantu 50,000 n'abo abantu 50,000 basobola okuleeta abantu 1,000 kitegeeza n'abo abantu 1,000 basobola okuleeta abantu 2,000 kitegeeza ki His Excellency Robert Kyagulanyi one of the oba twanegambye structures zakozeseza okubeera nga afuna mu kalulu kano kwe kuleeta abakulu b'ebika. Omukulu w'ekika waba ayogedde ekintu oba omanyi kino ebyaddala mwena muba mulina okukola ki mwena muba mulina okubeera nga mukifollowinga eyo tiiki esookera ddala. Njagala mubalaba awo ebifaananyi ebiri mukola ki ebiri mu kutambula enkyukakyuka mu programu ze olunaku lw'enkya tugenda tandika ne Jinja manifesto launch. Manifesto ye abasinga adde balowooza nti agenda gikolera mu Kampala naye asobodde okubeera nga abakyusaamu awo 1-2 nasobola okubeera nga abakola ki abakuba mu Robadoba style. Ate we tuba tugenze ku Lwokubiri tugenda kubeera mu Bende Kamuli tugenda kubeera nga tukuba districts 2 ku Lwokubiri awo zigenda kubeera nga 2 meka zigenda kubeera nga 3 nga 9 2025 gye tulimu. Ate we tuba tugenze ku Lwokusatu tugenda wali Kaliro newa ne district emanyikiddwa nga Luuka Luzaberuka big up mwerinde omukulembeze w'eggwanga addako His Excellency Robert Kyagulanyi. Ate we tuba tuvudde eruka ku Lwokusatu tugenda ku Lwokuna tugenda kugenda Ebugweri. Ebugweri wavayo bandi mu comment section muwandikemu awo oba ova Ebugweri tugambe. Ate we tuba ku Lwokusatu ku Lwokuna bwennyini tugenda ne Namatumba yaman ninamukwano gwange aveeyo bamuyita Rita Namatumba. Ku Lwokutaano tugende mu Mayuge era tukyali mu Eastern Uganda tugenda Mayuge ku Lwokutaano kwennyini tulina okugenda ne Iganga okusinziira ku byoli mu kulaba ku screen yo then ku Lwomukaaga tugenda Namayingo awo just tukyali mu Eastern Uganda paka Lwomukaaga ndowooza Sunday yagituwaddemu tubeere nga tukola ki nga tugenda hamu church okusaba omutonzi waffe mujjukire musajja katuliki nnyo. Watata subscribing simanyi kikyolinda subscribing wegatte hako mukutu gaffe guno njagala soka ulirize ebice byabaddewo olunaku olwaleero mu programu zaffe zino zembaleetera ebice byatuuseewo mu politics mu week number soka labe video eno male nkuleetere ebya King Saha ne jjajjaawe bisesamuko. Olunaku lw'enkya Jinja Olivia Lutaya yalondeddwa okuyimba ennyimba zange. Embase lumba Kyagulanyi balumbe akatino kamanyi daziye dio soko no imira no chuka no walika sabla sirikire chawe dawe nawa imba chorus onaimba ko introduction kati nekola ne verse soka chorus Daddy Lubongo yayagambye yagendo giyimbanga stage ekutobuliro verse eyokubiri bangambye nti Daddy Joel Senyonyi yagendo giyimbanga oyo muyimbi wasaza so kakati awo nga wekigattagatta nga nange nalukola tumuteeke mushuwa wini era nekyo katutiraga assets
to make sure that we have information about potential crimes and offenses in relation to elections. We also have other means. We have done enough engagements. We are still doing them. It is also a strategy of ensuring that we engage the actors. We are securing them. That is also very important. You will recall that police is securing all election candidates, especially the presidential elections. The candidates are secured by police. We are also available. We are going to secure the venues where they are going to carry out their election activities, the campaigns. So we are really deep into the process. The strategies are many, depending on the nature of threat. We have done our threat assessments, and we are dealing with them in accordance with how they come. Several of them. Elections involve traffic. We have a traffic management plan. We availed it. We have security guidelines we have shared with the population. All those are mechanisms of ensuring that we secure the electoral process. Now, how will the police maintain impartiality, an issue that has been raised, and prevent bias towards specific candidates or parties, given concerns about a selective application of the law that have been coming up? The selective application, first and foremost, is not allowed. It is condemnable. It is not a practice. Ziza Bafana bagenze wa Museveni abayimbi mbo bagende balonchinge alubamu ya Museveni era babayise bangi Eddie Kenzo mwamulabye njagala okitegere nti yagenze n'oluseregende lw'abayimbi bangi ojjukira ebiseera biri bye nagamba nti Museveni we tunaatuuka mu kaseera k'Abannayuganda okwerwanako asobola okweyambisa bano abantu abalina influence ne batandika okulinnya Bannayuganda ku buleeki okubalemesa okukola ki okwerwanako. Kiki kye twakola ne tukisalira eddagala ne tubakuba bonna nga tuwulira buwulizika statement yaka nga tukuteerawo ku kaliya ne tubakuba bonna ne tubamalamu kwega Museveni kye yeetaaga mu bo twakibajjamu. Oshegedde Museveni yeetaaga influence yaabwe bajje babuzeebuze abantu bajje bakolenga statement eziwagira Museveni n'okukakkanya Bannayuganda naye kati ssaawa zino Museveni yatutte bifaananyi tebakyalina mugaso tebakyalina kye basobola kumuyamba. Lwaki? Twabatuulako twamanya ti mu maaso eyo abantu bano bagenda kutufuukira ekirala ne tubateeka ku kaliya twabakuba era bangi nnyo mwanyiiga bangi nnyo ne mutuyombesa ne muga twefuula biki twefuula biki Ziza Bafana wamulabye yasembyeyo juzi wano wamulabye yekubisiza akayimba ajja gituula leka nkubuulireko ffe tulaba omuntu atwetega ate buno obudde bantu kwetega. Lwaki? Bakimanyi Museveni agaba kasente mu buno obudde kati kiki kye bakola beefuula bagenda okugatta amaanyi gaabwe kubalwanyisa Museveni. Owulira Museveni asobola obbalaba agamba oyo tagenda tumusasule. Leka nkubuulireko Museveni osasula byoya byanswa tewaliiwo kye bayinza kukuyamba n'ekyo. Gwe gamba y'omu akole statement olabe nti tebakyakola makulu naaka oyina bifaananyi. Ekyo nkikubuulira awo twapuliventingawo dda olutalo twalaba mu maaso emyaka mingi ne tutegeera engeri gy'olwanamu nabaani b'oyinza okweyambisa bonna ne tubateeka ku kaliya ne tubatuuza okuva ku bapolitician abaali mu opposition abafere ne tuzzaako bannaddiini ne tuzzaako ba motivation